Buchelevu, eno Soul TV program Omunnyo Ku Makya tukwaniriza na terencha lero ina kusoma zili 28 mwezi ogw'ekumi omwaka 2022 wiki esembayo omwezi guno ogw'ekumi tugende mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu mwe muli n'ensonga eya olukungaana olw'enjiri olugenda okubeera mu kibuga Masaka. Tukwaniriza munaffe azuukuse naffe enkyaleero program Omunnyo Ku Makya kubeera kubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini n'okwongera okwekkaanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Amannya gange nze Tusima Apollo, nsaasidde nnyo mwena abafunye ebizibu, abafunye ebirungi tubebalizako Mukama Katonda. Embeera si nnyangu. Obulwadde bwa Ebola bweraliikirizza bannayuganda okusingira ddala bannakibuga Kampala kubiitingana nti essaawa yonna wandibanga wajja kubeerawo ensonga y'omuggalo. Tujjukira bulungi embeera gye twayitamu mu kaseera ka COVID-19, tewali munnayuganda yandyagadde okubeera mu kaseera k'omuggalo. Kyova olaba tunyolerwa wamu era tugumya abantu abawangalira mu disitulikiti ebbiri Kasanda ne Mubende ku mbeera gye balimu kati ey'omuggalo gwa Ebola. N'okwongera okukubiriza bannayuganda ffenna gye tuli ne bannakibuga Kampala nti twekuume ekirwadde kya Ebola weekiri ate ne embeera ey'omuggalo nayo tesoboka mu kaseera kano okusingira ddala nga ebyenfuna bikyali bizibu nnyo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyatukuba emyaka ebiri mirambirira. Olunaku olw'eggulo abasuubuzi abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Kasiita bawanjagidde gavumenti nti tebageza ne batunula ku nsonga y'omuggalo kubanga omuggalo gujja kwongera okusajjula embeera obaolyawo wandivaamu n'ebizibu ebirala ebisinga ku ebyo. Ne bategeeza gavumenti nti bataddewo entegeka zonna okulabika nga wabeerawo ku monitoringa, wabeerawo points ez'okunaabiramu engalo, wabeerawo n'entegeka zonna ez'okulabika nga twewala okutambuza oba okusiiga ekirwadde ekya Ebola mu kibuga Kampala. Obaolyawo kiwonye bannakampala okugenda mu mbeera ey'omuggalo. Ndowooza era kidda eri buli munnayuganda yenna n'abawangalira mu kibuga Kampala titwekuume, twegendereze, tulabike nga twewuunya ekizibu kya lockdown ebindabinda obaolyawo. Abakugu bamaze okutegeeza Pulezidenti n'abakwatibako ensonga nti Kampala ateekebweko omuggalo, naye kyandibanga kijja kwongera ate okukosa bannayuganda n'abawangalira mu kibuga Kampala. Naye nga tukyayogera ku kirwadde ekya Ebola, waliwo ebirwadde ebirala ebitawanya bannayuganda. Ekirwadde kye tusobola okwogerako enkyaleero kye kirwadde ekya kkookolo ow'amabeere. Kkookolo ono y'omu ku kkookolo nga kkookolo endala zonna kuba cancers nnyingi tasinze kumanyikibwa mu bantu. Kkookolo w'amabeere y'omu kigambibwa nti y'omu ku kkookolo asinga okubeera common mu nsi yonna. Akwata kifo kya kusatu mu nsi yonna ku kkookolo ng'oggyeko kkookolo ow'amawuggwe ne kkookolo omulala ava ku nsonga ya taaba, naye kkookolo ono yennyini ow'amabeere y'omu asinga okutawaanya abantu mu nsi yonna. Era ebiwandiiko ebiva mu kitongole eky'ensi yonna World Health Organization bikakasa nti abantu 2,300,000 be bakwatibwa oba be bakeberebwa ne basangibwa nga balina ekirwadde kino ekya kkookolo buli mwaka mu nsi yonna. 2,300,000 be bakwatibwa era be basangibwa nga balina ekirwadde ekya kkookolo ow'amabeere. Era ebiwandiiko byennyini biraga nti abantu 68,500 be bafa buli mwaka olw'ekirwadde kino ekya kkookolo ow'amabeere. Ebiwandiiko ebiva ku Uganda Cancer Institute ly'eddwaliro okumpi lyokka mu Uganda erijjanjaba ebirwadde bya kansa oba kkookolo biraga nti kkookolo akwata kifo kya kusatu mu Uganda. Okutawanya abantu akwata kifo kya kusatu mu ggwanga Uganda. Era kkookolo w'amabeere ebiwandiiko biraga nti mu ggwanga Uganda abantu 2,639 be basangibwa nga balina ekirwadde kino ekya kkookolo mu mwaka ogwa 2020. Awo n'omanyira nti ekirwadde ekya kkookolo kiri serious, naye ate
omwezi guno ogw'ekkumi gwe mwezi ogwateekebwawo okutambuza obubaka oba okwongera okusasanya obubaka obukwata ku nsonga eno yennyini ey'ekirwadde kya kkookolo oba kansa w'amabeere. Naffe omulimu ogwo gwe tusazeewo okukola tulabike nti olunaku olwaleero ensonga eno tugiggyeyo tugituuse eri abantu bategeere ekirwadde kino kikwata kitya, ekirwadde kino kyabulabe ki, ekirwadde kino osobola otya okyewala. Ate amawulire amalungi gali nti ekirwadde kino nakyo kisobola okujjanjabwa. Abakugu batukakasiza era betukuleetedde enkyaleero, naye twandyagadde tusooke tusampulinge mu bantu aba bulijjo tutegeere oba ekirwadde kino bakimanyiiko ki, kiki kye bategeera ku kirwadde kino ekya kkookolo ow'amabeere. Nja kusaba producer wange atuwe endowooza z'abantu be twayiseemu be twabuuza ebibuuzo batubuulire bo bamanyi kkookolo ono w'amabeere. Actually kankutegeeze atulaba nti ekyewuunyisa kye twafunye oba kye twategedde kyekyokuba nti kkookolo w'amabeere akwata n'abasajja. Simanyi oba ekyo mwabadde mukimanyi ne mugenda kitegeera enkyaleero. Tubadde Kaleerwe ke katale akamu k'obwo obusinga obunene mu kibuga Kampala ak'emmere. Ku Kaleerwe we twasinzidde katufune abakyala abo batubuulire bamanyi ki ku kkookolo ow'amabeere. Amanya bapita Kayemba aliseba. Amanya gaffe mwana. Amboze Jacqueline. Nze Sala Nabatanzi. Jajjali. Ajja tyayisa. Twagala kumanya nyabo. Oyina ky'omanyi ku kansa akwata amabeere. Kwa kansa w'amabeere. Kyemanyi ku kansa w'amabeere atta. Mpulira boogera obulwadde bwa kansa naye tebankeberangako. Buwulira buwulizi. Buwulira buwulizi nti buluma abantu. Ne bagamba nti bw'owulira mu bbeere nga mulimu akawulungwa dduka mangu mu ddwaliro. Ayinza okuba ki? Kansa. Muwulire era nga ndaba be bagasazeeko nakalaba abantu nga basatu naye ekyomukisa omubi omu yagenda owa mukama waffe. Kansa muwulirako w'amabeere muwulirako akwata abakyala amabeere muwulirako. Kansa w'amabeere mbawulira nga abamufunye bonna enamba esinga kale tebawona bafa bwe babalongoosa nga bafa. Kansa oyo akwata basajja akwata bakyala? Bakyala. Essebo. Okay. Kiki ekireeta kansa oyo? Oba olina ky'okimanyi? Simanyi. Simanyi kireeta kansa oyo. Abasawo bamanyi ekireeta kansa ate tebakitubuulira. Senga tufune egyo emisomo nga gijjanga kati nga bwe muzze mu katale ne tufuna embeera y'emisomo egyo ne mutugamba nti omuntu ng'alwadde kansa tugenda kubaleeteranga eddagala bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne mutuwa ku ddagala naye tewaliiwo ddagala lyawo lye tufuna nti lyerino. Kansa ono abasawo bo batugamba kasita owulira obuzimbazimba mu mabeere dduka mangu ew'omusawo akubuulira ekyokukola. Naye ng'owulira obuzimbazimba mu mabeere muli nga bukuluma kubanga era waliwo ne munnaffe kati gwe baakasalako ebbeere naye era yasooka kulya buzimbazimba kale n'agayala n'agera mu ddagala erya abo kati bwe yanywanga abo ng'eri obulwadde busajjuka era okukakkana ebbeere baalisazeeko. Twagendako mulago ng'omukazi bamusalako amabeere lwa kansa w'amabeere. Kubamu ekintu ekijja wano nga kikaluba munda otakikebera mu budde abbeere eryo lisobola oviibwako awo. Kyemumanyiko ekyo simanyiko kinene nnyo bulungi naye nga muwulira. Owulira nga ebbeere litandika okukuluma libabuukirira. Likuluma libabuukirira lizimba ogenda mu ddwaliro nga bakugamba nti okukebera nga bagamba nti wafuna kansa waki w'omu mabeere. Tukola tutya okwekuuma obutakwatibwa kansa y'amabeere? Okwekuuma ekyo nga kigaanye. Kigaanye. Sirina bwe manyi nti olina kubeera nga weetangira bwoti. Ate omuntu nga mulwadde wa kansa osobola omuwa amagezi ki kansa w'amabeere kyasobola okukola? Sirina magezi kubanga nze siri musawo. Omusawo y'alina okumanya
kola bwoti ne bwoti. Sikimanyi tujjako nga mmwe mutubuulidde. Mu abasawo mmwe muyina tukola ki? Mmwe muyina tubuulira nti oba okola bwoti kubanga buli ekikwatibwa kati buli omu kansa. Buli kimu kansa. Abaana abato kansa. Bajja na muno mu butayi ne tubasondera ssente za kansa. Ate ne bajja tubasondere tewali ddagala tewali ki. Bajja batusaba ssente mutuwe ssente buyambi era ne tukwata ssente ne tukola ki? Ne tubawa. Naye ng'ekirala simanyiiko kirala ebyo byokka bikola ki. Kirwadde kyo kiba kizze kikwata n'abaana abakyala kikwata n'abaana n'amabeere oba okwatibwa nti ow'omu musaayi naye kino kyo n'abaana bakucekinga ne bakubulya abasawo ekituufu n'ebbeere oliwulira n'obatwalira ne bakugamba amagezi gesooka omuwa asooka agende yeekebeze kansa agende mu sikaani alabe kansa waawatu talina mulinda ate kkula nnyo kuba kansa gyakoma okkula n'obbawo n'obuzibu buki n'obba n'obuzibu obw'amaanyi oba ogenda luzinga wa waali ekitundu ky'omubiri wa waaba atudde. Omuntu ng'agambye nti mulwadde wa kansa ow'amabeere omuwa amagezi ki? Muwa kusooka kudduka mu ddwaliro afune obujjanjabi mu bwangu essebo. Ate bw'aba nga tamanyi ng'ateebereza buteebereza era genda mu ddwaliro bakkebere bakubulira ekituufu. Kugenda mu ddwaliro ezzungu bino abantu be batulimbalimba nti aba akendeeza obulwadde buba bubona asukka ne we yalikomye ngate abasawo bakutaasa essebo. Olina okwekebeza mu budde then naye buno obuleega bwe bakozesa nabulako okuba bumuleeta obuleega buno bubagula obukadde. Noteeka ssente mu mabeere naye kyagamba nekireeta kansa mbadde nyadde okunnyonnyola. Nagamba simu nange ekikulu kimanyi obwo obuleega waliwo obuleega buno bwebasumulula wano tutera okujja kufuna abantu mu katale waneeno najja nasala akaleega n'akajjamu ebintu ka liquid sponge nga yenna mukadde nekyakano bireetera kansa. N'okugula engoye ezenkadde nakyo kyaka si kirungi. Bw'aba ŋŋambye mugamba nti dduka mu ddwaliro bakkebere kubanga yeegundi gye baatugamba nti bw'obuli akantu mu bbeere dduka mu ddwaliro bakkebere aba kansa. Kyenina omugamba. Olina gw'omanyi yali oladdeko kansa? Nina gwe mmanyi era baamulongoosa muganda wange. N'awona? Yawona kuba baamwanguyira. Twayanguyira eddwaliro. Abalwadde mbalaba era mbawulira naye obuzibu bwe bayina ssente ez'obujjanjabi. Amalwaliro tegawa abantu bujjanjabi. Era tumuyina muno mu katale ebbere ne bali muggyako aye ne batuuka ne bagamba bali muggyeko ate si kansa. Kati ono ekyebuuzibwa mama waba ne baga nti si kansa ate nga bamuggyako ebbeere lye. Abantu tebakyayina ssente zabagwako abantu tebakyayina ssente wadde naye ng'ate obujjanjabi bwekyali badde ekikulu n'okutusomesa kansa tumwewala tutya. Ekirungi ekisinga genda kwekebeza oba oli ne munno mugenda ne mwekebeza ate kyandibadde kirungi omuntu n'agenda ne yeekebeza oba oluvannyuma lw'ebbanga naye olaba omubiri gwo gwe guyimiridde osobola ne kansa nga tomumanyi n'akula ogenda olabirawo nga kintu kyebagamba kusalako bbeere n'oluzinga amabeere yali ambala n'onyuma nga tokyasobola kwambalirako ddala. Amanya nsigadde nze Kayemba Ali vice w'abavubuka chairman wange yoono. Nange bwe ntyo nze ndi muwuliriza nnyo wa Soroti FM Omunnyo. Amawulire ag'essatu ddala tegampitako. Omunnyo live n'Omunnyo ku ssatu. Essebo. Kansa oyo akwata abasajja akwata abakyala bo. N'abasajja abakwata bajja muno mu butale. Oyina n'agamba kansa w'amabeere. Ate mwe abakwata busajja. Abakazi bo bakwata amabeere. Gavumenti tefa ku bantu kati ne bwe mba ndi mulwadde era ekivaamu ufa bufe. Tewali bujjanjabi
kati oli mukazi munaku nga bw'oli wano onoonya kaakuli oluusi kakubuze sente ezijjanjaba obeera ogenda kuzijjawa era olugenda mu ddwaliro ne bakebera ndi alwala kansa w'amabere bamusala ebbeere kakkana tewali ddagala ng'afa. Kansa y'amabere gwe omanyi nti akwata atya? Simanyi bw'akwata kye nkugambye lwaki temutuwanga misomo egyo ne mutubuulira ti omuntu alwala kansa atandika bwati ne bwati ne bwati era ne tubiyiga ate nakyo ne mutuyamba ne mutuwanga n'eddagala. Abantu lwaki tebayambibwa? Kuba tetumanyi. Kitegeza tumanyi na butya bosobola okwetangira obutakwatibwa kansa? Siina bwe mmanyi. Naye abasawo batuuka nga tuli balwadde oba omusawo omukazi azze ng'ebbere limuluma batuyambe batukeberereko obwereere naye oyinza okudduka nga tolina wadde 10 ate obuyambi ne bukola ki ne bukuulwa. Tulwotuuka nga baagala ssente obuyambi buba bulina kukola ki oba olina kweyongera bulwadde kubanga otuuka baagala ssente ate toziina. N'abasawo nabo batuyambe bayambe abakyala. Tebakyalina ssente zaabagwako abantu tebakyalina ssente wadde naye ng'ate obujjanjabi bwekyali badde ekikulu n'okutusomesa kansa tumwewala tutya. Tweyanzege omulabi wa Soul TV ezo zendowooza z'abantu aba bulijjo be twasobodde okusinkana ne twabuuza ku ki kye bamanyi ku kkookolo akwata amabeere. Owulidde abamu era abasinga bagambye tebamanyi era byonna bye basobodde okuba nga batwanukula omukugu yajja okutukakasa oba bituufu oba si bituufu naye ekituufu kyensobola okutegeeza ekisooka kyekyokubeera nti kansa akwata amabeere asobola n'okukwata abasajja kyekisooka. Ekyokubiri obujjanjabi bwa bwereere emulago ku Uganda Cancer Institute ng'omukugu bwagenda otukakasa pozi n'ekisembayo kansa osobola omwewala ono w'amabeere okuyita mu kukola dduyiro okuyita mu kulya emmere etalimu masavu amangi n'ebirala ng'omukugu bwagenda otutegeeza. Amannya gange nze Tusima Apollo siri mukugu naye nsooka kwebaza abasobodde otuwa endowooza zaabwe zeezo naye katwegatte ku mukugu Dr. Noreb Mugisha. Dr. Noreb Mugisha mukugu ku Uganda Cancer Institute kutegeeza nti eryo ly'eddwaliro erimu lyokka erikyaliwo mu kaseera kano erijjanjaba n'okuwa obuweereza obw'enjawulo ku bikwatagana n'ekirwadde kya kkookolo mu ggwanga Uganda. Dr. Noreb Mugisha kamukuwe mu ntegeka eno gye tutegeezeza nti kwongera okutegeeza ensi ne bannayuganda ku kirwadde kya kansa omwezi guno gwa October ye Breast Cancer Awareness Month kyetukoze naffe mu ntegeka eyo. Twegatte ku Dr. Noreb Mugisha atubuulire ye mu bukugu bwe amanyi ki ku nsonga ya kansa owakwata amabeere oba kkookolo w'amabeere n'obujjanjabi ku Uganda Institute obuliyo bwangeri ki obufuna otya byonna ku Dr. Noreb Mugisha. Katumufune. Dr. Ekisookera ddala tubuulire ku bulwadde bwa breast cancer twandagadde okumanya ekisooka bukwata butya ate ekibuleeta. Kati kkookolo w'amabeere ono gwe twogerako kkookolo abeera mu basajja njagala nti onsooke n'abasajja kubanga abantu bangi abasinga balowooza nti abasajja tebayinza kulwala kkookolo w'amabeere naye kkookolo w'amabeere abeera mu basajja ne mu bakazi naye kirungi okutegeera nti abakazi be basinga okulwala kkookolo w'amabeere mu nsi yonna. Ku balwadde 100 abalina kkookolo y'amabeere omu yaaba omusajja. Awo tuyinza okukigamba nti 1% of all breast cancer patients are men mu luzungu. Kyo kikulu nnyo okutegeera. Kati kkookolo zonna ez'ebika byonna tetuyinza kugamba nti kiki ekizireeta. Tizireetwa akawuka ng'omusujja ogw'ensiri oba ng'akawuka ka mukenenya nti ogambe nti bw'ofuna kano akawuka olwala kkookolo ono nedda.
naye waliwo ebintu bye tuyita risk factors ebyegatta wamu ne bireeta omuntu okulwala kkookolo. Kkookolo y'amabeere yo ebyongera obuzibu kulwala kkookolo y'amabeere. Okusooka akiyinza kuva mu ndagabutonde eyoona omuntu omukyala, kubanga emu ku kkookolo ze tugamba nti etambulira mu famire. Ekyo kimu, genetic makeup mu luzungu. Ekirala ekyongera obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere, okulya amasave ennyo n'okugejja ennyo. Kati omuntu bw'aba ng'agezze ennyo, obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere bweyongera. N'ekirala ekyongera obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere, omukyala okulwawo okufuna olubuto olusooka. Emisomo gimaze otulaga oba risaaki emaze otulaga nti abakyala balwawo okufuna olubuto olusooka ne baweza emyaka 4 nga tebanafuna olubuto olusooka, obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere bweyongera. N'ekirala abakyala abazaala abaana ne batabonsya, okonsya omwana kikendeeza obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere. Ekyo kiba kikulu nnyo kubanga omukyala bw'azaala omwana kiba kyetaaga muwe ebbeere, omwana asobole okuyonkagana amata, kubanga baba nga tayonse omwana bw'aba nga tayonse ku mabeere, kiraza nti obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere bweyongera. Naye njagala abatulaba bonna bategeere nti ekisinga nnyo ku bulwadde buno obwa kkookolo y'amabeere, omuntu bw'aba nga alina family history oba mu famire ye mulimu omuntu oba abantu abalwala kkookolo, kiba kitegeeza nti obulabe bw'oyo omuntu bweyongera waggulu. Ekyo kiba kikulu nnyo. Njagala n'okutegeeza abatulaba nti n'obutakola dduyiro oba ebisasayizi oba emirimu egy'emikono naye kyongera obulabe bw'okulwala kkookolo y'amabeere. Ate njagala njogere ne ku bulabe obwongerwa obulabe obuva ku mwenge. Risaaki emaze otulaga nti okunywa omwenge mungi kyongera obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere. Naye njagala nti buli omu atulaba ategeere bulungi nti okulwala kkookolo teri kintu kimu togamba kino bwe kibaawo ono ajja kulwala kkookolo y'amabeere. Nedda, bintu byonna byegatta. Kyobanga olabira ddala abamu abasinga abajja nga balina kkookolo y'amabeere, tetuyinza kulaba akantu ne kamu tetuyinza kugamba kino kyekyaleetera ono okulwala kkookolo y'amabeere. Naye bw'okola assessment olaba nti bino byenjegeddeko bitera okubaawo. Kubanga tugamba nti bwe tubanga twagala okukendeeza obulabi bw'okulwala kkookolo y'amabeere, twetaaga okulabika nti bwe tubanga tulina family history, nga mu famire yaffe mulimu eyalwala kkookolo y'amabeere, twetaaga okwenoonyereza kkookolo y'amabeere nnyo nnyo kusinga bano abantu abalala. Twewala okunywa omwenge omungi, twewala okulya amasava amangi, tukole ebisasayizi oba dduyiro oba emirimu egy'emikono. Ate ffenna tusaanidde okwenoonyerezako kkookolo y'amabeere, kubanga kkookolo y'amabeere emu ku kkookolo ezo ze tunoonyereza omuntu nga tanalwala. Tuna testi ze tukola ne tuzuula eno kkookolo nga yakatandika ku stage gy'osobola okugijjanjaba neewona. Yo kkookolo w'amabeere akwata atya? Ate otegeera otya, omuli ategeera otya nti yandibanga alina kkookolo w'amabeere? Kkookolo w'amabeere kika kya kkookolo ekitandikira mu mabeere, kubanga njagala abatulaba bonna bategeere nti buli kitundu ky'omubiri kiyinza okulwala kkookolo. Kituufu kyo kiri nti omuntu bw'aba nga alwadde kkookolo tugamba omuntu alwadde kkookolo, naye kkookolo eno erina weetandikira. Kubanga omuntu okulwala kkookolo kiva ku katafaali okwonooneka ne kafuuka akatafaali akawa kkookolo. Kati kino bwe kiba mu butafaali obw'amabeere, mu mabeere omuntu alwala kkookolo y'amabeere. Akatafaali k'ebbeere kamu ke kafuuka akatafaali aka kkookolo, kkookolo y'ebbeere ne kazaala obutafaali obulala, oluvannyuma ono omuntu